Weewaawo kati ensangi zino tusanga nnyo bajjajjaffe, oluusi n'omusanga nga wa myaka 7, oluusi 60, oluusi 80, naye nga buli kaseera abeera asumagira. Ne bw'omuteerawo emmere misana ttuku, osobola omusanga nga ali mu ssowaani y'emmere asumagira naye ng'ate misana ttuku, naye nga n'ekiro yeebase bulungi. Oluusi n'okisanga ne mu miti emito oli nga abeera asumagira. Ebitundutundu by'okusumagira oba ebyakasumagizi tubiyina mu bitundutundu bya mirundi ebiri. Waliwo omuntu okukwatibwa kasumagizi olw'embeera gy'azze ayitamu mu bulamu bwe oba mu misiwa oba ku lw'obukulu bwe oba mu magumba oba mu busomyo. Obusomyo buli n'obutaffaali bw'omubiri nga tebukyasobola kuyimirizaawo bulamu bwe kubeera ng'atunula, ekyo kibaawo, eryo kkowe ddala. Kyokka tetuyina obulwadde bwa kasumagizi nga ne bw'ogenda mu ddwaliro tebabuvumula era nga tebakubuulira kibuleeta. Ebiseera ebisinga ekigambo genda kuziika oba ne bakubikira n'ogamba nti kangende nziikireko gundi oba tugambe nti mufiiriddwa eka. Engeri abantu gye basudde obuwangwa n'ennono balina ebintu bye batakyagoberera naye nga bikulu, kubanga olwaleero omulembe gweyisa kizungu nnyo. Olubereberye abantu bwe baafiirwanga baamalanga ennaku 4 awaka ne balyoka baabuka. Baateekanga nnyo ekitiibwa mu muntu ono gwe bafiiriddwa n'okumala oba tukiyita kwalama oba okwalama olumbe ne balyoka baabuka. Era ng'abantu bwe babeera baabuka mu nnaku ezo 4 babatwala ku kitooke kya Nakitembe oba eky'Ensowe ne bayengolola ebibala eddagala ne babakansira ne balyoka baabuka ne bagenda ku mirimu gyabwe. Olwaleero ebintu ebyo tebikyateekebwamu kitiibwa. Abantu olumala okuziika, oli abadde maama wo, oli abadde ssengaawo, oli abadde siisitawo eyafudde, okuunyuuka bukuunyuusi ku mulimu bajja kungoba. Nina gwe nalesseewo ankolerako, bwe siituukeyo bajja kungoba. Okusoomoozebwa kw'ensi nakwo kungi, kukyusizza ebintu bingi n'obuvunaanyizibwa bususse. Abantu tebakyasobola kugoberera nnono nga bwe yali. Ebyo nno mbadde mbibaleetera ng'ebyokulabirako, si bye bivaako kasumagizi naye mbadde mbireeta ng'ebyokulabirako nti obuwangwa n'ennono busuuliddwa, ebintu ebimu ku byagobererwanga olwaleero abantu tebakyabigoberera. Akati okuziika oba okugenda okuziika oba okugenda mu lumbe ng'omuntu yafudde, waliwo amateeka gatambulirayo. Omuntu singa bamusitula, akati ndi ku bulwadde bwa kasumagizi buva ludda wa? Omuntu singa bamusitula mu luggya ne bamukunguza omutwala mu lusuku okumuyiwako ettaka erisemba, mukolo ki gw'olina okukola ng'omaze okuziika, wadde akukwatako wadde takukwatako? Olumala okuyiwayo ettaka, kakasanga olina okugogombola ekigogo oba akagogo. Ekigogo nno ekyo tekigogombolwa ku mugogo gwayunjibwako ttooke, era tosobola kusasambula mugogo gwebase. Omugogo ogwebase tegumalaawo mawano, era omugogo ogwebase tegumalaawo muzizo. Okunaaba akagogo ako, Omuganda alina kye yalabamu ekimalawo obuzibu bw'oyinza okusanga ng'ovudde mu lumbe olwo. Buli lwe mugenda okuziika omuntu aba n'ebintu bye yafudde eby'enjawulo musobola okuvaawo nga bibambadde. Abantu bangi bafa enfa ez'enjawulo, mulimu abafa omusujja, mulimu abafa alusaazi oba tayifooyidi, ate mulimu abafa olumbe olukuba. Oli ne bagamba nti olumbe lwamukubye lumu n'akutuka. Oyo nno omuntu mu kumuziika oba olina okwegendereza. Mulimu abamu abafa eby'ekika,
naye ng'ebyekika byababanja dda ne bakoowa nga byabateekamu olumbe oba byabateekamu ngeri y'ebirogorogo. Oli naafa obulwadde obutategeerekeka ne baga nti obulwadde obwamusse twabunoonyereza ne bubula. Ne batugamba baamuloga, biki twamutuusako emulago, obulwadde nga tebabulaba, biki, bw'atyo n'afa. Okuziika tekwandibadde kwa katinko. Okuziika si kajanja, okuziika si bbugumu, okuziika si kuyingira mu nnaku y'oli eyakubikidde, wabula bw'ogenda okuziika oba olina okuba omugezi. Buli lw'olinnya mu luggya olulimu omukolo gw'okuziika olina okuba omwegendereza. Ekyo nno bajjajjaffe baakirengera. Omuntu bw'agenda okuziika alina kukwata atya ensonga eyo okusobola okwabuka mulumba omwo. Abantu abasinga tebakyakitwala ng'ensonga enkulu, era abantu abasinga kati bakiyisaako amaaso olw'okuba omulembe muwawa. Omulembe gutambula muwawa. Omulembe gwa kizungu, omulembe gw'abayivu. Bano nina kye mmanyi biki, weeyiseeko wano kulweza n'ebbombo, weeyiseeko akeetango, ate n'abo akagogo abo tebakyalina ddoboozi. Omuntu amaze Makerere, omuntu akola obwa dokita, omuntu abala ebitabo mu gavumenti kati be boogera, abantu ab'amasuuti. Oyinza okusanga omuntu ow'amasuuti ng'ategeerera abantu ab'enjawulo mu buwangwa n'ennono naye nga talina ky'amanyi. Naye n'osanga oli nga mwavu ddala ng'essaati erimu ekituli ng'alina ky'annyonnyola ku buwangwa n'ennono naye nga tabalibwamu magezi, tabalibwamu nsa. Abantu abasinga bafunye nnyo ebizibu bingi. Buli lw'ogenda mu lumbe nga baakubikidde oba lwa mu nju oba lwa wa mukwano, mukwano gwe yakubikidde yafiiriddwa sisita we, ogenze weetabye emikolo gy'okuziika, ebintu bingi nnyo ebikutomererayo. Buli abantu lwe bakuŋŋaana mu lumbe n'ebintu ebirala mu butalabika bikuŋŋaana. Ekyo ekyoto ky'olaba kikumibwa mu luggya ekiwerekera omugenzi kiba kyoto kya mizimu. Abantu abasinga bakituulako ne bakyebambako naye nga kutuddeko abalya mmere n'ebitalabika. Ekyoto ekikumibwa mu luggya ekibaako ebisiki, muba mutuddeko nga mwokerako kasooli, mufumbirako obuugi, mukubirako olwali, naye ekyoto ekyo tekiba kyammwe. Ekyoto ekyo kya lubereberye, kyateekebwawo lwaki era lwaki kikumibwa? Abantu abasinga bamanyi nti kikumibwa okugoba empewo ebeerawo oba obutiti oba obunnyogovu. Abantu abasinga bwe bakimanyi. Abannyonnyola ekyoto ekyo kati batono. Naye ekyoto ekyo kikuŋŋaanibwako emizimu n'agazimu abantu bammwe abaafa edda, kubanga babeera baddiriddwa ono eyaakafa. Ono eyaakafa abeera mu ddiiro, naye bali ababeera banne abaamusookayo ekyoto ekyo kwe bootera. Ekyoto ekyo mubeera mukituddeko nga mukikubirako olwali naye nga kuliko ebirala ebikituddeko. Omukolo gw'okuziika wano wonna mu kunaaza obugogo, biki, kuzinga muntu, kumunaaza, kumuteeka mu keesi, mufulumya biki, awo wonna wonna abantu ababeera bakuŋŋaanye awo, embeera yonna yonna eri mu nju omwo oba mu maka omwo oba mu kasolya ako esobola bulungi nnyo okubambala. Olumbe olubeera lwa ssooli lusobola okuvaako obutabitabi obwambala mmwe abakungubazi. Naye olina kukola ki okuva mu lumbe omwo ng'oli mulamu? Omuntu asobola okuva okuziika n'atuuka eka n'atondawo omusujja naga nti egindi twali mu kuziika egindi naye bwe natuuka nalwala. Bwe natuuka nafunamu embeera y'ekiyongobero naye ng'abantu bali be yagenda okuziikirako talina bw'abayita. Biki bye musudde? Ne basitula omufu ne mujja nga mumuvaako emabega mutambulira mu kisinde kye kimu. Ekintu ekitali kibi kubanga omufu alina okuwerekerwa, naye enkomerero y'amaziika ago omuntu olina kweyisa otya? Singa omala okuyiwayo ettaka, genda ku katooke osikeko akagogo onaabe mu ngalo
kitegeeza nti buli kintu kyonna ekibadde kikutomedde kisigadde w'obadde mu lusuku. Buli w'ogenda okusaala embira wonna oba buli w'ogenda okuyita, obuzibu bwonna obulesse mabega. Ekigogo ekyo amakulu gaakyo ky'osika ku kitooke kye kimala amawano. Abalongo ne baba baasoba mu kika oba nga mwabafugika oba nga mwabawummuza ku jjirikiti oba nga mwaggyamu embuto z'abalongo oba nga mwakola ki, ebigogo ebiseera ebisinga bye bimalawo amawano ago. Ekigogo ekyo ky'olaba ddagala nnyo era ekitangira buli nsonga embi. Ebintuntu ebibeera bitambula mu butalabika wakati mu maziiko ago, ebintu eby'enjawulo, amawano, biki, buli abantu lwe bafiirwa ebintu eby'enjawulo bisituka mu kasolya omwo wakati mu lumba omwo. Naye kiki ekimalawo embeera esobola okukutomera gy'osobola okubuuka nayo mu lumba omwo? Kigogo, akagogo. Era abantu abasinga obungi singa oziika enziika eziwera nga tonaaba kagogo, ojjamu olumba olw'okusumagira, olw'akasumagizi. Ebintu bingi nnyo ebizze nga tebikyababuulirwa naye nga mubibuusa amaaso. Singa ogenda mu lumbe nga gundi yakubikidde n'otuuka mu lumbe ng'omufu oyo yayabise awunya, tokkirizibwa kuwandula wansi era tokkirizibwa kuwandula, oguma n'ekivundu kiri paka lwe munaamala okuziika. Egyo gyonna migenzo oba mizizo. Omufu ne bw'aba nga awunya atya, ne baba nga bamuggye ku nsiko ng'amazeeko wiiki nnamba ng'ekivundu kisaanikidde ekyalo, bw'okakasa nti ogenze mu maziiko omwo olina okufa amanyige, tokkirizibwa kufulumya ddusu wabweru, kubanga oyinza okutomerwa ekintu ekitali kuvumulwa. Omusawo ne baba bamutenda nga wawandula, teriba musawo abeera ali kikuggyako, ofa nakyo. Amaziiko ago ekimalawo amawano gwe gootamanyi agabeera mu maka omwo mwokyamye okugenda okuziika, kaba kagogo. Kakasa nga akagogo kanaaba. Akagogo kavaako kasumagizi. Mbabuuliddeko endwadde emu. Akagogo kavaako kasumagizi, ng'oggyeko abantu abakulu abamu abasumagira olw'embeera z'obulamu bwabwe oba obusomi omunda nga tebusobola bawanirira. Naye waliwo kasumagizi aleetebwa abantu ababuusa amaaso ku kyokunaaba akagogo. Akagogo bw'omala okusaalimba buli wamu, bwe mugenda eno mwetala, mugenze mu kujjula mmere, mulya biki, mutudde buli wamu we musanze buli wamu, naye tomanyi lumbe lwasse oyo. Ekituufu ekyasse omugenzi tokimanyi, wabula baakubikidde wazze kuziika. Ewantu wonna w'osaalimbira we bayisizza omufu, omufu obwedda we bamuzingira biki, olw'okuba okulya kutuuse okyankalanye, w'otudde we bayisizza omufu biki, olumba olubuusemu bubuusi olw'okuba olina amalala. Byebyo ebintu be bantu b'osanga eyo ng'ali ku musawo naye nga bamujjanjaba ebizibu eby'enjawulo naye nga tabimanyi, ne bamutuuma enkoko. Genda oleete enkoko bw'eti tugikuyiseeko egende n'ebizibu eby'enjawulo, naye ng'ebizibu birimu ebintu bingi. Era mu lumbe omwo osobola okutomererwamu ebintu bingi kuba famire eyo eba n'ebizibu bingi by'otasobola kumanya. Basobola okuba n'olumba olubatta nga luludde nga lubatta, nga lutta abaana abato, luggyamu embuto, lutta n'abakulu. Mugenze mu kuziika buli wamu osaalimbirawo, naye nga famire eyo nfu nnyo, eriko ebizibu ebigyetoolodde eby'enjawulo. Ng'ogenze omaze geetalaatala, kale nno omuzizo ogumalawo obuzibu obusobola okukutomerera mu famire gy'oba ogenzeemu okuziika kaba kagogo. Akagogo ke kamalawo byonna. Akagogo kamalawo amawano. Akagogo kataasa omuntu obutabuuka na bisiraani by'asanze ku mukolo ogwo. Omukolo ogwo gubeerako emizimu n'agazimu mu famire eyo. Omukolo ogwo gusitula emizimu gyonna egyasooka ne gye batamanyi gibaawo mu mukolo ogwo. Akagogo ly'eddagala. Ly'eddagala omuntu ly'anaaba n'atabaako buzibu bw'ayina bw'ayodde wakati mu mukolo ogwo,
era n'otambula bulungi n'odda eka. Okitegedde? Mu mateeka omuntu ng'ava okuziika yandibaddewo n'akalagala ke yeeyisaako okusobola okuyingira obulungi mu maka ge n'okuyingira obulungi mu buliri bwe. Kyokka ekyo sijja nnyo okukiteekako nnyo ssira, naye akagogo mukatwale nga nsonga nkulu. Akagogo obutanaaba kagogo osobola okusanga ebizibu eby'enjawulo by'obadde tolina bulijjo mu bulamu bwo. Akagogo kataasa nnyo, akagogo kayamba nnyo, akagogo mukatwale nga nsonga nkulu. Mbabuuliddeko endwadde ya kasumagizi yokka, era endwadde ya kasumagizi bw'ekkwata tetera kuwonyezebwa okuggyako ng'osanze omuntu nga mukugu. Kale nno ebintu ebisinga mu byebuuzenga ku ebyo ebyaliwo, muleme bibuusa maaso. Bw'osangawo enkola egamba nti omukazi afumbira ku masiga 3, leka kuyiiyaana. Bw'osangawo enkola egamba nti omwana omuwala tatuula ku kinu, leka kunyooma baakitandika, balina bye babeera baalengera. Ebintu ebisinga obungi ebyaliwo muleme kubiggyawo. Kasumagizi tatera kuvumulwa okuggyako ng'osanze omuntu nga mukugu nnyo. Kale nno obuwangwa n'ennono, era emisomo egisinga egiri waggulu awo gitannaba kuddibwamu, gyonna gijja kuddibwamu olw'ensonga nti tulina okuyiga ku bintu ebyaliwo. Lwaki abaana kati babambaavu? Lwaki abaana baseegu nnyo? Lwaki obuseegu bungi? Kivudde ku ki? Abazadde ba leero be bedda. Abazadde b'edda baakwatanga batya abaana? Baagobereranga biki? Baakulirizanga nnyo emizizo? Abaleero tebakyagikuliriza. Abakuume liiso ddene eddunda Namugereka Kiwa Mirembe, yenze Omulangira Jjuuko, Munnabuddu.